tebereza basebwanyana ne munne n'abalala abasibiddwa basegirinya balinayo ne havoka efaanagana n'omwana oyo byakoze byobasibako ono asigala atya nga atambula n'akola zi statement kuwa muwanga n'amawanga ng'ate omukulu ye yeetonda lwaki ensi bwetambula okubeera omwana wa pulezidenti tekitegeeza kuba nti naawe olina kubeera pulezidenti oba teyagenda okukitegeeraga nti nakola ensobi bantomeza saalizinze Buganda newankubadde eno mu Zambia gye ndi olwaleero naalibadde nga nze pulezidenti naye entonekeze kulwanagana na Baganda. Namba 2 Amin bw'aba afulumya eggwanga yagamba nti bampubisa sandirwanaganye na Baganda kubanga otwala olugenda okusala okuva e Tanzania okuyingira e Buganda nga tuweewa buweeyi nti bali awo bali wali bali eno bali. So Haji Buganda kinyo mu ggwanga lino Uganda etwala ebitundu 9% ku kikumi kakati bukya Nuupu etubba Museveni yali yeebase etubba tumanyi bwe yabba NRM netwala obuyinza bonna wakati tulinawo ababaka ba palamenti abapa aba NRM balala kituufu olwegenda wano tulina okufunvubirira okulaba nga tukomyawo abavubuka nga bonna tubatabaganya ne Museveni naye akkirize byene ebiwawaatire ebyamaanyi ebitagambwako abijjewo addeyo agonde nga bwetwalibwa mu nsiko senga yali mukakanyavu bwatu twalijjidde awamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Haji njagala tuddeko ku nsonga zaffe eza Buganda zino kuba nzijjukira omulundi guli gwe tunasemba okubeera naawe era twazikoonako tewali mativu okutwalisa wamu n'ebyali bigenda mu maaso. Buganda si kingdom. Buganda province ya Uganda. Pulira okusaalirwa ebyanjawulo ki olina ekyo kya province kyadda twasomasebwanga nti mu Uganda mulimu provinces emmeka Buganda Eastern Western ne Northern abakama tebaaliyo bakyabaze nga tebaaliyo kaakati nno tulina abantu abatusaanuukiramu nga si baawano naye nga balina omutima ogw'obukyayo ogw'egindi n'egindi oyo Mayanja bw'ayogera ebyo gw'otwala linnya naye nga tututtemu oyo Mayanja musajja Muganda yayogedde be baba balonze n'okulonda bataddemu n'Abaganda abasatu mwembana nga ne Mayanja mwali kozi kisiikirize twalina Balamu Mukasa naye ng'ali Bunyoro gye yakulira yagenda na bakitaabe naye nga yatunuulira amawulire ku leediyo twagiyitanga UBS Uganda Broadcasting Service ng'agatunuulira buli lwa Sande nawono mu Nyoro munoko nga nakuba olunyolo naye nga yaani ye Balamu Mukasa kale nno n'olwekyo n'oyo Mayanja Sam Mayanja afaanana ne Balamu Mukasa nga Balamu Mukasa ali Bunyoro bwe baayogera bagamba nti Omuganda yagambye naye nga muki Munyoro lwaki kaakati oweekitiibwa Prime Minister yaani Nabbanja ly'Abanyoro eryo ate nga Munyoro naye erinnya ly'Abaganda lwaki nti ebitundu ebyo okuva mu mwaka gw'olukumi olwereere amasaza agaaga Buyaga ne Bugangazi gazzibwa e Buganda gibakulidde kyobulaba nga talonanaagira talugwa ye yakusonyiwa okugamba nti nze ndi wekakumiro yamala okubuulira akokya agera buli kimu kyonna kakati nno ng'abo waliwo abatega
n'oyo Sam Mayanja atega atadde akanyeebwa kamasu asanyuse Museveni kubanga yamusoma engeri gy'abadde ensubira nga bogeraganya naye ng'awulire mu byabwe eby'omunda ng'alimuka enve akakwata ku Buganda n'aga nti nange bwe nnyongereza wano nja kulinnya eddaala ebyo byanoonya eri abagoba n'ebyo ku ddaala eryo ng'olina Dr. Mulamba ozanya n'okuzanya musajja osomye olina ne PhD ezo PhD siwe butegeevu nkitegeera Hey. okusoma si bwe butegeevu si bwe butegeevu gali magezi malala na gano malala gano gozaaliddwa nago malala nage bakuyingizaamu nago maki malala Haji lwaki osuubira buli omu bw'aba atunuulira alabanga awaliwo okusika omuguwa oba awaliwo embiranyi oba awaliwo obutali bwenkanya wakati wa Buganda ne central government lwaki kiri bwe kityo kaakati abantu olabira ddala ng'omuganda si mumativu tayinza kuba mumativu nawe togenda kubeera lwaki ensonga eri emu gwe oyinza okuntegeeza Busoga ddiru yakola endagaano ne Buganda beegatte Hajj.Nadduli ekyo wakiŋŋamba kiriiwo n'olwekyo nga tekiriiwo abo abasajja bayoola bayoole nga bw'okwata enseenene n'ozipakira mu kicupa ne zitandika okulumagalira nogamba nti bannange kulumbisa ataluma kulunkalu kikiki naye tebamanya amajja kaakati ne bwe bajja gusoko endagaano twagikola mu mwaka 1900 lwereere eteekawo obufuzi naye nga endagaano eyo ey'olwenda ekolagana ne Buganda n'olukiiko lwayo ne gavumenti yaayo naye gavumenti y'Abannayuganda omuzungu agitandika mu mwaka 1945 alyoka ateekewo olukiiko lubagatta lubayita legeko awali awatuula meya KCCA okiraba naye okuva mu mwaka gw'olwenda okutuuka mu 1945 Uganda yatambulanga ku biragiro byani enteeseganya zaabanga wakati n'enzikiriziganya wakati wa gavumenti ya Bungereza neya Buganda bwetyo bwe yatambuzibwa oyo gyagamba nti si Bwakabaka naye ng'ate era bagiyita provinsi ekigambo kiri provinsi kifaanagana n'ekigambo kye bayita kyajja ku mulembe gwa Museveni bakiyita regional tier oba regional government kaakati ekyo bwe kyajja abantu ne balwawo okukitegeera balemu okutegeera kigambo naye nga amakulu agakirimu tegaliiwo tebagategedde region government ne mu constitution mweri ewa ekitundu ekyo obuyinza okulya n'amabanja ebweru okweyimirizaawo alowooza gundi ono Katikkiro estafaali yalisololeza kuki n'alisolooza Obuganda n'alisolooza mu Uganda nebweru wa Uganda ne Mbulaya n'agenda akatundu kali kyovula ne Museveni teyamunyega kubanga bw'anaamukwata namugamba nti eno simateeka mujje eyo etugamba etya beobanga si Bwakabaka bataddewo gavumenti yaabwe tekola mirimu wali owuddeko gwe basambajja kale kinaddaga nti okuba dokita si kwe kutegeera so ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa okusobola okulaba nga Buganda ebeera mativu kaakati okukuteeka okuba kwemenya kwa mitima nga Museveni omutwaliddemu akakasajja akamulimu kamuvwemu ate gulwaki tabita biti omuganda akugambye nti omusango ogutaggwa ku kyalo guboolanya abataka bemutagusala kuguwumbawumba kugujjawo muyambagano genda okulaba nga Kisubi yalwananye ne Nadduli naye ng'ate oli wa mulinaano guno ono wa mulinaano guli kiki kyalina okutwaliza mu kubanga obuyinza bwa Buganda yabutwala bw'oba oyogerako bwe buliwa mu buyinza obwo gavumenti yali badde central government olwali okuva mu mwaka mu ndagaano y'olwenda central government ng'ewa grant ogitegeera bulungi gavumenti ya Buganda
ekola emirimu gyayo so nga naye yeesololeza omusolo. Buganda ey'olwaleero tesolooza musolo era olaba amakulu ge baateekawo nti oluwalo lwaffe okukiika emmengo. Abantu ne batwalayo ke batutteyo. Yes, gavumenti ye muyimirirewo. So obuyinza yabutwala central government yebulina yesolooza essente era yetambuliza mu binnya bino zesolooza zisekaluddawo. Nze nali manyi babateera amagombolola babateera ebyapa babizza obwakabaka bwabo bawaata gye oli musaale nnyo mu bintu bino ddala buli omu yenna ng'alowooza nti Buganda byasigalayo ebyo byonna be yasobola okukolako kaleliifu ako kaleetewo emirembe asobole okufuna omukisa ogunaafuga eggwanga lino era ku ekyo kwatambulidde. Kabaka waffe atambula gyali kino tulaba nawono ab'amasaza bo yabawa zipikipiki abo amagombolola bano beyawa emmotoka lwobanga tabamanyi yali azibaweeraki. So oluwalo ensonga za Buganda Hajji mpanvu era zijja tugootaanyisa nnyo mu bukulembeze bwaffe. Banga olirwe nga bemaze okubuulira oli navaayo n'ayita emabega ate gw'obadde okkiriziganyizza naye ng'omuddukako aduuyi awo budduka buddusi era buli akitegeera ali bweru. Oba teyagenda okukitegeeraga nti nakola ensobi bantomeza saalizinze Buganda newankubadde eno mu Zambia gye ndi olwaleero naalibadde nga nze pulezidenti naye entonekeze kulwanagana na Baganda tekyavaako obuzibu. Ebigambo ebyo byava mu Andrew Mwenda lwe yagendayo obimubuuza nga agendera kakuteereko akatambi ako. Namba 2 Amin bw'aba afulumya eggwanga yagamba nti bampubisa sandirwanaganye na Baganda kubanga otwala olugenda okusala okuva e Tanzania okuyingira e Buganda nga tuweewa buweeyi nti bali awo bali wali bali eno bali bakuvuddemu. Ne Museveni n'akitegeera. Paulo Muwanga bwe yali nga aderekereza okuleeta Abaganda ku gavumenti y'Obote ennyage yabaga nti kampita abataka ba Buganda ab'obusolya bambuulire kiki kye baagala oba baagala ssemateeka wa 62 tumuzzeewo bulambalamba olwo Buganda yali efuuse Uganda. So Hajji Buganda kinnyo mu ggwanga lino Uganda etwala ebitundu 9% ku 100 kikyaliwo ekyo kikyali kakati bukya Nuupu etubba Museveni yali yeebase ekya Nuupu yetubba tume bwe yabba NRM netwala obuyinza bonna wakati tulinawo ababaka ba palamenti abapa aba NRM balala kituufu olwo egenda wano tulina okufunvubirira okulaba nga tukomyawo abavubuka nga bonna tubatabaganya ne Museveni naye akkirize byene ebiwawaatire ebyamaanyi ebitagambwako abijjewo addeyo agonde nga bwe twalibwa mu nsiko senga yali mukakanyavu bwato twalijjidde awamu mu nsiko kyali kirala obukakanyavu anti kusooka okitunuulire ani yaleeta kabaka mu nsiko. Nze mbadde manyi President Museveni yamuleetera ki yali asinga okuba emundu mu bakabaka bonna kabaka wa Buganda Saabataka mu kiseera ekyo nayo linnya liri akabaka yaleetebwa toyinza gw'olituuma mulala tewali kabaka ali ogwo kale obanga nakyo yakiraba addemu akirabe ne ku luno nti bwe banaazingulula eyo embeera egenda okuddawo. So kino tumaliza tugamba Omuganda si mumativu ebyaffe tetulina by'Abannayuganda bye baatwala be baatwala ebyaffe era mpulira ebyaffe
Atwabo mulungi tukyali ffenna tuli ne Hajj Abdul Nadduli tugenda maaso n'okubanga twongera okuwayamu naye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Hajj ebiseera bingi njagala nnyo buli lwembeera naawe n'ombuulira bye mba mpulira oluusi nga mmaze ebbanga naye nga sibitegeera. Mpulira nnyo nti Besweri Mulondo yali mu Buganda olukwe naye kikyannemye nakati okutegeera kiki ekyaliwo. Ekyaliwo kiri nti twali tukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka w'95 era ekigambo ekyo Buganda ne Federo byayinda nnyo nnyo. Federo Buganda bwe byayinda ennyo kiki ekyaddirira mu kusalawo okusembayo ng'enkalu ekalambidde ne beebuuza kubanga oli yali Ssaabalangira wa Buganda mu lukiiko mwali Besweri Mulondo bamubuuza nga ekigambo kye kyali sazeewo nga kyekikola kyali faino kyali badde asalawo. Kano kino nimugamba nti kyendaba nti bamuvuubiika ebitole by'ennyama mu kamwa. Omugenzi ayali akubiriza olukiiko olwo so omusajja wano w'Ebugisho eyo musajja mugezi nnyo looyo oyo wapa Kabulo abuuza nti aha tuwe your last word will be the last what sentence. Ogamba ki ku Federo n'atuleetera bolongoto nti kakati Federo erabika ng'omusota oguli mu ntamu bw'ogukuba ejja kwatika tojja kulya bw'ogulekamu tojja kufumbamu mmere. Olaba bwagerangatanya olwo alemeddwa okusalawo nti abange bawe Federo yaabwe baagala Federo ne batulekera ntugwegamba nti bannange kimuleese kijja kubadibirako ennaku ezi kubanga decentralization kigambo kya Luzungu ne Kabaka kiyakozesa dda. He decentralized the power. Yava ku Bwakabaka n'ateekawo Katikkiro n'ateekako baminisita n'ateekako ab'amasaza onfuna. That is what we call decentralization. Okussa obuyinza ng'obujja waggulu bubuzza wansi naye ate ekyo okubussa okwo tekitegeeza power. Obuyinza baabujje mu ssonga ne babuteeka mu madistrict ne gabeera decentralized. Naye tebalina kibaho kakati olwa decentralization teriyo bali bagirangidde nti bagijjeewo n'ensimbi ate eziri wansi bazisolooza kaakati zonna omwana nezosolozeza mu kabalagala gundi azirindiridde minisita ow'ebyensimbi omusolo atoddeyo osabe musabe watwalayo miliyoni 5 laga nsoose kuwaako 2.5 obwo buyinza bibyo biriwo. Twogerere ddala kantu ako nga tuva ku nsonga zino eza Buganda Hajj nti buyinza ki obwetaagisa musolo gwokka oba waliwo buyinza? Obuyinza obukola emirimu waliwo odde nga olukiiko lw'Emmengo olutula netuteeka etteeka luli lwateekanga amateeka era ne lusiba kigo lyali kkomera lyani lya Buganda nga bagendayo batya ekigo okubasibirayo bayita mu makooti waliwo kooti kooti zaffe zatulanga ku magombolola ne zeyambuka paka mu high court Emmengo ate ezo za wansi n'ekitawuluzi kye nalabanga ebbowaawo nga buli lwe tuyitawo batugamba era kyekyo kikolanga erosi kyekitawulula ensonga ez'omu kitundu. So obuyinza obwetaagisa Buganda kubanga esobola okwekolera emirimu gyayo ensonga zaayo ate nakyo kiyamba ne gavumenti eya wakati byonna bwe byetuumiye ku byonna biyisa. Amasomero mabi, nguudo mbi, amalwaliro mabi, buli kimu tekitegerekeka. Bwe kati gwe ne bw'obanga omukyala anaanoga doodo ng'obuyinza obw'okumukkiriza okunoga doodo buli mu ngalo zo agamba kagatambula.
Dodo yali badde agenda ne yeenogera nsinze nina omuwa obuyinza ntigenda onoge ku Dodo kati gwe tunaalya audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Hajj Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajj Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Hajji njagala tufeeyo eyo mu nsonga za Buganda tuddeko ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga okutwaliza wamu. Simanyi gwe bw'obiraba naye ekinkola obulungi nti oli muna NRM. Saawa eno ne we twogerera bana NRM beebuuza kiki ekigenda mu maaso mu nnyumba emu. Mulimu omukulembeze ng'alabika akomawo, mulimu omwana akyali serving officer naye ng'alaga nti nze nzija. So bino byonna byewuunyisa. Navudde nkugamba nti obuyivu obwewala si bwe butegeevu. Era n'omuganda gati n'omugezi awubwa. Ate omukwano gwennyini bwe guyitirira nagwo gutta ekintu. Gutta ekintu. Hajji bannayuganda bangi. Oseŋŋanga weeteebereza bassebwannyana ne munne n'abalala abasibiddwa basegirinya balinayo ne havoka efaanagana n'omwana oyo byakoze byobasibako. Ono asigala atya ng'atambula n'akola zi statement ku wamuwanga n'amawanga ng'ate omukulu ye yeetonda. Lwaki? In fact era yavaayo gye buvuddeko ne statement naga nti NRM byekola byonna tebiri mu interest z'Abannayuganda. Bannayuganda be bafaananye endowooza nze si bwendi atayinza kundowooleza oyo atafuganga na kumuluka. Musajja yali aduumiddeko ate ekigambo amakulu g'okuduumira okitegeera kulagira so si kuteesa. So oyogera ki ku mbeera eyo kubanga Bannayuganda abamu batya n'okutya bagamba nti ebintu tebabitegeera tuwagire muzeeyi tuwagire mwana. Bannayuganda bali awo bali undecided tebategeera. In fact abamu batya n'obyogerako baga nti bw'ona ayogera ng'owagira muzeeyi n'ew'omwana bajja kukunyiigira, bw'ona ayogera ng'owagira n'ew'omwana enewa muzeeyi bayinza okunyiigira. Abamu babiraba bwe bati. Tujja kumusaba atuyambe aveeyo. Ani? Mukomo ye mukama w'ensi yiisi kiri kimerereza chairman w'ekibiina atulaga obwesimbu obuliwo. Bw'ataabulage omwana ajja kukola ebibye naye ng'abikolera mu mukulu. Kubanga bwe nkubuuza tineerera mu butuufu bannannyini drones zino beebaani? Maani kaakati ababiri abo omuganda yakuga nti engalo ebbiri ziwa obutwa ozimanyi? Si zeezo zokka zagamba kyagamba nti seŋŋanze ensitudde empaawo n'engikuwa ogimpeera oli bemba mwakabuukuuli oli yeebuuza nti yayanteereddemu akabuukuuli yaani? Ono asembyeyo oba eyasoose? Engalo ebbiri ezo okategedde bulungi. Kale no tujja kutuuka okutugumbulwa nga tumanya ani akutugumbudde. Kekalikooleese kyenga tekalibanaaga nti omwana anaagamba si kugamba bugambi bayinza okukunona ekiro tawe be bannemesa. Kaakati kwegamba ne tubulwa who. Kale kimulemuga nti aveeyo mbulambalamba ekintu ekyo abiteeka ku kkuba abitereeze. Abulire Bannayuganda kiki kyeki. Ne mutabani wamulage ensi bwetambula kuba okubeera omwana wa pulezidenti tekitegeeza kuba nti naawe olina kubeera pulezidenti.
musemateeka tekirimu tekirimu naye Haji tubalabye bangi byolabye obuwutufu bw'abalala tobuwereetangako abantu bangi babbye naawe oyagala kubba oba wobbyewo wakubula buno okwegwanyiza bukulembeze sikubba kitya okwegwanyiza okukubba kwennyini gwe byakola bitegereka bwe tuba tukola obukufuzi Akena naye bwe yakolako kitaawe wali olabyeko Kinyata yakola bwatyo ku mutabani we abaaleta Kinyata balala so kino ekikolebwa si kya buntu bulabu nammwe kibeera likiriza abakuze siina bwongo uzei si ugonjwa okukula si bulwadde muze yafe ekyo abeeko nekyagamba so ebyo byobufuzi byaffe naye waliwo abamu abagamba nti oke bingi nti saidi eno tulaba Kyagulanyi gyali neeno kebeereyo omwana tulabe osanga bwe tutuuka omulaba bamukkiriza okuba olukuŋŋaana naye bategeera nti ajja kujjayo poliisi zigenda nga mmeka ne zirusaasaanya bameka bw'abadde atambula nga akulumbaza amazaalibwa walabayo mmeka ezimulondoola tewali mwaleeta gavumenti eno mumugitegeera era ebigenda mu maaso oyinza okugamba nti kitaawo gwe Kisubi bw'alowooza naye bw'olowooza kinkola bubi nti yafadda naye si buguli buli omu alowooza bubwe batabani bo balowooza nga gwe bw'olowooza tikikibu kale n'olwekyo ekyo si kibu kiteekeddwa okubeera nange na gavumenti nagireeta naye eyinza okunnema okutegeera kubanga sinze enfuga gavumenti gye naleeta ndala mu 86 n'eriwo olwaleero ndala kakati gugero gye tunulira 86 yali mu bajenerozi baani abo nekati bwetyo bweri bwe twajja namukuba musiko gye bali ne mujje bavuddemu bazzeeyo mu byalo gye baava ngoga nti gavumenti eyo bawummudde kale n'olwekyo nabagikulembera nga bakulembera mu kifaananyi kyaffe balina okulongoosa so bakaki mu mbeera eno gye tutambuliramu bwe wali baddewo wa President Yoweri Museveni mu mbeera y'ebyobufuzi gye tulaba etambula ensangi zino akati mu ntambula ya gavumenti eno tulina okusaabulula ebyo ate ebikomawo ffe bye twasaabulula mu gavumenti zaatukulembera era ne ssemateeka mwali ow'ensonga 10 ti we shall redress all the errors committed by the past regimes ensobi ze twajja okugololeza akolebwa bannaffe abaatukulembera ate tuzinonayo mu nsiko kuzizza mu ddiiro ekisaati kiwayo n'ogamba nikisiimuula eddiiro n'okisuula eyo ate kati byokuŋŋaanyaayo ate obireete mu nju babyoze obyambale binaaba bikwatagana n'omubiri ebyo kaakati nti kyekimu na kino mpaawo atali kaaba zaaliwo zirayiranda nga ziba emakindi eyo zikka wansi abantu ne badduka mu mayumba bwe batwalayo bagenda bakaaba olwaleero ate tulaba drones zezikomyewo luli zaali baasi olwaleero gavumenti erina baasi ereeta drone obiraba bakwatanga nekiwandiikibwa ne mu ssemateeka w'67 tojja kukwatibwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga osibibwa emyaka 5 nga tulabye ku mulamuzi olwaleero bakola batya kyali mu ssemateeka ate kyavaamu genda obikulisa ssemateeka w'67 yafuluma Septemba 18 tionaakwatibwanga ne bakusaba ku lw'obulungi bw'eggwanga kaakati abo abali mu buduukulu baliyoko ki tebawooza n'olwekyo baba basiba ku lwa bulungi bwaki bwaggwanga so eras mwagamba okwadressing ate zezirabika kati so muzeeyo mwava kaki alongoose ebintu ebiwandiika byaffe weebiri tebivangawo tuddemu tubiri dressing era ensonga lwaki mbadde ndaajana nti kituba tusooka okukola tiye tutuule gye twatuula nga tukola ensonga zino 10
tuziyitemu kinneemu oba tunamalayo sande enamba tugimaleyo kyetukoze obulungi tugiwe ttiiki gyetukozeeko ekimu ekyokuna nako tukateekako katiiko tukasazeeko bwe tutyo tulyoka tumanye nti bwe tuddayo tutandikira ku ki naye katulinga abasaawa tetukabala ate osiga n'omuganda aga nti okusaawa si kulima okakasa nti alimyewo ng'amaze kkabalawo Hajji omutima okyalina gw'amaanyi nnyo lowooza buli omu yenna akyalina omutima gw'eggwanga nga gwe gw'olina oba bw'oyogera bw'otyo muddeyo gye mwali bwe endaba eyiyo gy'olabamu ebintu abantu bakyalina omutima ogwo bakyalina bano bava abiziigwa bwe tubalaba bano bassammayanja ali mu nnyumba yaffe mwabejjagalira baganda se bwakabaka kiki ekiwutta ekyo agunyiriza ddala era olulimi nno katonda kulumma bukolimi nalibadde mukolimira n'afa bufwe bagwana kubeera mufwe ne Yesu yalaajana n'agamba nti laba alya ku mmere yange yansitulidde ekisiziro ky'engatto ye abajjanga mu maaso ge n'alya emigaati ate kakati bamubamba ku misumaali ebyo azze bisomesa baki twakabiwulira oba teyakirangirira mu chapter 18 kitwali bwakabaka kakati yobota akomyewo ogwokubiri mu chapter 246 negamba nti obwakabaka webuli kati n'ensi ezabugibwamu kyabuze nga taliyo tetuli layikira okulaba nga akalulu ka 2 tuddamu ddi 226 nga kaliko mutabani wa President Yoweri Museveni ekyo sikimanyi I cannot predict katonda yatumma ebyenkya naye atulaga byaleero naye natuga nti mukozese ebyaleero bijja balaga ebyenkya so ebiriwo kati bisobola otulaga ebyenkya naye tosobola kulaba n'obikakasa nti binaaba bwe bityo kizibu ekyo twalina Father Mbwega mu leediyo yammwe ya Uganda nga waliwo kituyita Catholic quarter an hour ekyaliwo mu madiini asatu Catholic quarter an hour nga ajja n'abuulira eddakiika 15 ku lwa Sande n'owangalika ne najja n'abuulira eddakiika 15 n'omusiraamu ku Friday najja naye n'abuulira naye kano kenjagadde okugamba Father Mbwega we bwe yali annyonnyola yagamba nti okuteebereza eby'omu maaso kizibu nti boolaba basinga mu class walubereberye wakoperiye walubereberye asembye bwe bafuluma ebweru osanga oyo ayasinganga nga gwe yasinganga nga yasemba ng'avuga benzi era yamutwalako ambuuza muganda wange wabaki era akunyatukawo kakati ogwo oyinza okubeera mmotoka n'ogamba nti ekyo kituleese mu kirasi yasembanga gwayasinganga okati okwo okulaki lwaki okireeta lwaki okireesa ekyo onyukiza ekibuuzo lwaki tetulowooza nti 226 mutabani w'omukulu yanajja nika kizibu okupredictinga naoli yakyogerako tikizibu okumanya yasinganga asobola okusemba ate yasembanga n'ayambanga yatwala ku yasinganga Hajji otunulidde otya ensonga z'obutebenkevu mu ggwanga lyettu Uganda naye tukooneyeko kubanga ennaku zino bannayuganda tebatebenkedde kirungi oyogedde ku drones ezo kinkola bulungi nayogerako ne Afande Felix Kulaije brigadier naga nti motoka ezo ezimu nti bakuumaddembe ab'enjawulo bazikozesa nti bannayuganda bakimanyi bulungi eri abakuumaddembe abatambala uniform mukimanyi bulungi nti eriyo emmotoka ezikola nga number plate kuli
eriyo ezikola nga number plate za bulijjo naye nga zeeyambisibwa aba security nti mubimanyi nti naye enkwata nti erina okutunulwamu nti naye biri byonna mubimanyi naye enkwata eyo yakwata n'atulugunya nti yenkyamu era ye gyavuma oyo yabejjagala bwebejjagazi olumu amala okukkuta sebo kibi kaji wangi kubejjagala tebayinza nga batulugunya abaana dinda ne balikwata ku woyo kulaije naye ne bamutwala nga alajana tulabe nga bye byaliyogera gwe bw'otofiiringa komyawo kiri mu mutima gwo nti oyo gwe batulugunyiza ne bamugjamu n'enjala nga tali sterilized awulidde atya bamuggyemu enjala nga si musanyalaze eyo byakubejjagalirako ebyo ngoga nti yagambye eggwanga aja ayogera ki ku mbeera eyo ate ntinajogera kuki oyo ayogera ekyo ng'ogyeko oyo tolinawo omuggyirako ng'ate be babikola isn't she force yayogerera ejje ly'eggwanga iwibale nnyo bw'abanga ayogerera mu kubala ate okw'ekikanga ekyo ekyaggisaako bwakabaka bwa Bufalansa mukamukulu kugamba abantu enjala ebatta nti obanga mulemeddwa okulya ku mugaati mulye keeke n'omugaati kyekisinga okutwala ebirungo ebingi keeke so embeera ya drone embeera y'obutebenkevu mu ggwanga general bannayuganda babadde bagimanyi nti at least NRM ku nsonga eno egikutte kannabwala anti bwabanga onoga nti egikutte kannabwala jja ku mukulu byayogedde akubuulira ebika bya security akubuulira ebika byaki abatambala uniform kalawo noluma nti bikyali wala kubanga awo takuwadde confirmation titugenda kukola bwe tuti naye akugambye nti yenkwata naffe gye tuvumirira mulamu kakati otegedde muki effect yangamba n'okungamba nti ennaku zino abatulugunya abo be mugamba nti bajjamu enjala bakuba nti basiru nti naye waliwo ekyuma ennaku zino kye bakozesa okujja mu muntu information tekinologi nga bwalinnye nti bo biri nti biri bo tebakyabikola ebyokucunya kumenya bantu kubakuba ebintu ebifaanana bwe bityo awo nga kitegeeza nti bigenda kukoma oba bikomye yakwala atinze bwala atinze tukyagenda mu maaso n'okubikola naye nze nkugambye kabba abe bw'aliko ow'okubba naye ne batandika okumubba kakudaale ng'akudaalira abaana baffe bakola ebyo naye bwe buli keera enkya nga wazza embeera endala naye bwe balitulugunya ku babe naye bali kimugamba tulabe ng'alikuba mu ngalo nadda mu ddiiro laabe so ekyo tukinogedde tutya eddagala ebyaliwo ebiseera ebyo fe twogedde kakati wati twogera by'oyogera we are in the class please kisubi we are in the class tusomesa the world wide nga n'abo ababikola tubatwaliddemu bw'aba alonda alonde bwe kuli tukokola ebigezo yalimanya oba aliyita oba aligwa aji ku nsonga eyo yennyini tulabye abaana bangi ennaku zino njagala kulaba kirowoozo kyo ku nsonga eno abasitudde ne bava muno ne bagenda ebweru era bagamba nti bangi kati bali ebweru bali ku asylum abamu bagamba nti tulwanyisibwa olw'ebyobufuzi abamu bagamba nti tulwanyisibwa waliwo ekirala ekyebisiyaga nakyo ennaku zino kifuuse komoni nnyo bakyogera eyo nti byebibadduse Uganda okudda mu mawanga g'ebweru eyo bakola ebisiyaga babawa asayiramu nga badduse Uganda nti batulugunyizibwa olw'embeera ezo bwogera ki ku mbeera eyo n'ekifaananyi kya Uganda mu mawanga ago ku nsonga ezo
ate si byambu nga oli omukunguzi w'amagye akugambye nti abakawata babeka 8 mumanyi webali naye naye kulule avumirira enkwata eyo tagambye nti tulwana kugijjawo kakati adduse n'omugamba nti ate aleginga have they alleged